naye okunaanaagira emulimu ekyama kya Katonda eky'obuntubulamu eky'obwesigwa kiri omwo. Katonda kyeyava alonda Musa enaamulemezaako okunaana eriyo mwe yaŋŋamba kaakati nali enjogera nga ŋŋamba omusajja oyo alina amatu kaakati n'atunula amatu omusajja ali ku ki alimende ku matu amatu leera oli amatu emirundi 7 kaakati n'omala n'osirika namu kati naate waliwo ebirala by'oyinza okwogera abantu ne bakwata ku mumwa ne bagamba agenda kwogera ki kakati ogenda okulaba ng'onasaawa ekike ng'oli asaawa ekike buli omu akuteerawo ogamba nti amazima kaakati bwe kigaana okujja nti iki amazima ewaliwo ky'osooka okwogera n'okinaanaagiriramu kakati ne bakwata bidandisali ne bamutwala okuwulira nti aliki eluzira. Museveni yagenda mu nsiko ebidandisali yagenda luzira. Kati ekibuuzo kyange kikino abaali wano benadabako baali basukka mwaga asatu abaali bamukuuma neze emundu zaali mu buyinza bwe kwaba abaali bamukuuma tekuliko n'omu ku 27 nze nyimirira ŋŋamba nti awo nze nabuuka musanda kuba naliwo tebaali 27 bokka n'emmundu tezaali 27 zokka kuba yagenda nejje. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsanyusa okulaba mwami Kiwanuka. Nange bwetyo sebo. Mbuuliza ku bannayuganda abo abatulaba. Nange bannayuganda mwenna mbalamusiza. Mbebaza emwebale okubanga byenayogera byabanyumira. Era nsooka obbate egeza kumwe abapya nti nze nanaagira bw'obanga ogula Emboozi egula nnyingi osobola okumpuliriza ebwe ziba entono tojja kuki kumalayo kale mukyo ng'okunaanaagira si ki omusango kiba kirabo okuva eryani Katonda. Katonda ayagala ssebo abanana abaki nanaagize ebyo bijjawa mbijja mu ki nti Katonda ayagala abananaagize sebo byawandiikibwa nti bw'atyo Musa Katonda yalonda Musa ebw'osoma sitoole ya Musa yonna olabanga yali Katonda byonna okutuuka Misiri kakati okuva Misiri Katonda yali amuteeseteese naye nga tayogera kunanki enaagira nga yasukkawo ebayibuli egamba nga abo mbujja bubu mbuzi kakati oyo Katonda gwe yalonda ajje ayogere n'abakulembeze bonna mu ggwanga ayogere neki abantu be abaki Isirayiri abajje Misiri abatwale mwoyo ananaagira emusajja ewatu eyagezaako gamba Mukama simanyi kwogera mumbujja obubumbuzi Mukama n'amugamba Alooni waali Alooni ye yali emukwano gw'oyo Musa ki Mukama gwe yalonda lwaki Katonda teyajjawo kunaanaagira mwani Musa
naye okunaanaagira emulimu ekyama kya Katonda eky'obuntu bulamu eky'obwesigwa kiri omwo. Katonda kye yava alonda Musa enaamulemezaako enaanaagira. So tugambe nti omuntu ananaagira nti mwesigwa, muntu mulamu omwesigwa. Naye ffe omanyi kye tubamanyiiko mwe musinga ovaako waya. Era bagamba nti ananaagira bw'omunyiiza muviire. Tolaba ne gundi Musa bwe yagenda ku gundi lusozi n'alwayo ng'amaze okuwandiika amateeka ku jjinja najja agenda okutuuka mu baana ba Isirayiri nga bagamba Musa ewabula ne Katonda wo kati ffe tukoze abaffe tukoze ente ze tusinza. Olw'obusungu bwa Musa bwe bumbujja yakwata amateeka Katonda gamuwadde n'agakuba wansi ate ne gatika. Kituufu tulina obusungu era nze neebaza Mukama omunti naanaagize wonna waali kasitaki anyiga. Ebw'olabanga ye amaga bw'ati abeera ayagala kintu ekiri awo akikwata akukube. Naye nze Mukama yannyamba kimu, bwe nyiiga nsirika soogera bwe njogera mbeera ngenda naanaagira nkube. Kaakati byonna mbizinga soogera mbeera ng'omusiru nga ntambula nga nvaawo nga ngenda okudda nga wayise essaawa obusungu buba bugenze. Bwentyo bwenso bodde okwekuuma n'abo abantu bange. So n'osobola gw'olina self control osobola okontrolinga naye atakontrolinga acapa bucapa. Kasito labanga amagamaga bw'ati duka ekiriwo kyonna kyakwata ng'akuba. Yalo okujjukira bwe nzijukira programu yaffe eyo gye twakola abantu baffe bangi ddala baasiima era bangi baatuuka okuŋŋamba nti mukomyewo ne mulimu nange bwe nalaba. Simanyi gwoba wagiraba otya, simanyi oba wasoma ku comments, simanyi oba bakubira ku simu, naye njagadde kutandikira eyo. Waliwo akanyumira Bannayuganda. Kiwanuka bwe yagamba nti kuba nakubuuza negamba nti okusoomoozebwa kwewasanga ng'okyali muvubuka naddala wano mu kwanako n'ogamba nti awo saasanga we yadde kusoomoozebwa kubanga banyanguyizanga akantu ako. Wakalaba? Esewo nakalaba. Wakalaba? Esewo n'omukyala yakalaba n'agamba naye ggwe naawe n'ogenda oyogera eyo mu ggwanga lyonna kaakati no ye yanyiiga bunyiizi. Andi kati ye yaba alowooza nti yakwanguyiza. Abantu bajja gamba nti yakwanguyiza. Kaakati mukyala wange oyo yali muzibu nnyo ku bantu abalala. Yali emuzibu ng'era si omwangu ku kyalo ekyo. Naye nze bambi yagenda okulaba nga nwana n'ebigambo ate nsooka kwetegeka mpola n'esooka neetegeka nembekola kunaanaagira. Omanyi omunaanaagize kasita ayogera ennyo anaanaagira mangu bibulira ddala. Yes. Naye kasita oyogera n'eddoboozi ettono ennyo nga weegendereza kunaanaagira kubula ne kujja awo mu maaso. Kaakati bw'oba weegendereza ebigambo munno ono alowooza ti oli wampisa nnyo nnyo. Omusajja mukakkamu
musajja mukakamu naye era ndi wampisa era ndi mukaje empisa zolabika zirina naye nga eyo bwe kayitira n'olyoko eriyo mwe yaŋŋamba kaakati nali enjogera nga ŋŋamba omusajja oyo alina amatu kaakati n'atunula amatu omusajja ali kuki alimende ku matu amatu leera oli amatu emirundi 7 kaakati n'omala n'osirika namu kati naate waliwo ebirala by'oyinza okwogera abantu ne bakwata ku mumwa ne bagamba agenda kwogera ki kakati ogenda okulaba ng'ona saawa ekike ng'olya saawa ekike buli omu akuteerawo ogamba nti amazima kaakati bwekigaana okujja nti iki amazima ewaliwo kyosooka okwogera n'okinaanaagiriramu kakati omuntu agenda n'agamba nti ate ono byaliko byagamba bye biki kati ono bwawulira ng'aswala enooli ng'aswala ng'ona saawa ekike ng'olya saawa ekike ng'olya saawa ekike paka ekigambo lwe kijja n'oyogera nti munnange otujje wala era gwe tosaanakayanyako ffe tubadde tulowooza ogende tubadde tulowooza ki omanyi lwaki nakubuuza ekibuuzo ekyo ledasewo abakyala bakuba ebibuuzo ng'omwagadde bakuba ebibuuzo onjagaza ki baasa omugamba nkwagala akimanyi omwagala era amanyi okwagala kwotegeeza naye naye ayongerako onjagaza ki kati nkuba kiwanuka awo ekifaananyi onjagaza ki n'otandika ogamba kati ntandikirewa njagaza ki okyogera ate omuntu ananaagira buzibu kaakati oyinza okubuuza onjagaza ki kati okunaanaagira abamu anaanaagiza eddoboozi ate n'ayogeza emikono eriyo abalala ebeekuba kaakati muli oyinza okumuuza onjagaza ki ejinza okuba nga njogera ekigambo n'ekigaana kaakati bwe njogeza emikono kati okola otya okola oti kaakati anti oyogera nga omukwata nako kaakati yalowooza kunaanaagira kugenze nnyo wala ate omubiri guno ogwa sekisi emu bwe gukwata ku sekisi endala kati ate wabaawo ki reaction eyo kale oli n'agamba kale ntegedde kyogamba ntegedde kyogamba ne mutambulira awo mpaamuko tayimu ŋŋenda kuddamu ki ennaku 2 nja kuddamu genda okulaba nga zzeemu bulungi naye kati nakula ebyo byaliwo luli mu buvubuka tunyumya byaliwo era mu bulamu tunyumya byaliwo tetunyumya biriwo kati okutwaliza wamu weewaawo mwami Kiwanuka njagala kuzaayoko ku mboozi waliwo emboozi gye watuwa ey'olutalo kikyojjukira ku lutalo emboozi eyo naye yakwata ku bantu nali simanyi nti olina ebyafaayo bingi ku lutalo luno naye omulundi ogwo lwe twali naawe namanya nti oli omu ku abo abalina ebyafaayo ebingi ne memories ennyingi ku lutalo luno tuzeyoko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sebo omukulu Kisubi omanyi lwaki pulezidenti atya abavubi
ebukakati kakati byengendo okunyumya yefe twali abavu obuka mwebyo ebiseera kizibu nnyo okumalawo amagezi g'abantu kati president bwe yagenda emu nsiko kino nkyogera lunye nali wendi wano ku National Theatre we yava we yasimbula saawa zaali nga 9 elwaggulo nali wendi ebaali n'ebidandisali awo ebidandisali amala okuvaawo baawukanye esebo olaba wano ewe tuli tewalingawo Dandulova Radio Uganda yes Radio Uganda ngaki Elandulova nga baziyita kazinga fe emiki name kazinga kuba zaalingako machine gun kati president ebwe yali awo nga ze eyali minister wa chief defense oyuto ojoko yasindika ezo landu elova 5 nga ziliko abasajja zijje izimukwate kubanga yali amazo ogamba ekiro nti enkya ngenda mu nsiko kakati zajjanga neziyitawo neziyitawo kyokka ye nga ali awo ebanyumya nani National Theatre ngali nabakadoga abavubuka abalina emujizi emundu zino ezabawundi ey'amasasi ezo akajegere nga bangi bonaabo bwe batyo bali bonna nga baki ebali bati kakati ffe twali tuze wano mu National Theatre tulaba Museveni ali awo tudde eri ebbali ku paliiki eyamenti tulaba kakati tulaba kazinga zijja 5 eno eyitawo Land Rover 5 nga zirina machine gun nezirema okwata eyali heavily guarded era nzaawo we wali empaka zange yasimbula ndaba ngalina abamukuuma ebasoba mu 30 olwo agenda mu nsiko yasimbula ndaba eyita bidandisali omuwe akuweki interview Jaberi bidandisali yagamba yako okwogera ku byobufuzi kakati genda naye omubuuze agenda gamba engambani omukule umbeze agenda gamba omusajja oyo yandaba kakati zino bweba zine 5 zali zize mukwata oba zali zize mugadi zali zize emukwata olwo naye nga yali heavily guarded kati ate yenga biche bimukumye bano abavubuka yensonga lwaki gambye nti omanyi lwaki atya nnyo abavubuka kakati bo nga bali bati kakati bano abali ku mmotoka nga batya okuyimirira omukwata nga bano babakubirawo kakati olukiiko lwabwe lwali lwaba bidandisali naye samanya obye bateesa niyo kakasanga yali bidandisali na Museveni nga baliwo bombi ebalamu bombi nsava bw'olituuka ewa pulezidenti emubuuze ekyo era ye bw'amala okuteesa alinnya muki Santanaye awo bwatyo ajja awo bwatyo najja ku rawundi awo nga bo ebagenda speed 10 naye bwe basimbula bwe bati zonna Land Rover ziri zadduka kakati eziriko emizinga speed 10 ne bajja ku rawundi awo abawutu ne bajja bakoki ebayita wansi wagundi Serena ne bagenda ekiro olwo saawa 9 elwaggulo ekiro ne bagamba nti Museveni kubanga ye yali minister wa gundi defense kakati ne bagamba agenze mu nsiko ekibuuzo ekiro emisana bali wano n'obalaba nga bagenda
bidandisali olwo avaawo epulezidenti nga amaze okgenda ebiseera ebyo teyali pulezidenti kati yali minisita nga ye amaze okgenda ebidandisali agenda kusapoba ekatwe we bakubiranga amawulire awo kati aba atuuka mu kalitunsi omanyi nze ensula enajja nankumbi omuvubuka twadduka emisinde wano nga bidandisali agenda Land Rover ne tulaba nga zigenda nazo ezimugoberera ne tudduka emisinde okutuuka mu kalitunsi egundi ensi itaano yali awo ne bakwata bidandisali ne bamutwala okuwulira nti aliki eluzira Museveni yagenda mu nsiko ebidandisali yagenda luzira nkiwulira kakati ebbanga lyonna eryagaana bidandisali okuba nti nno eya participatinga mu nsiko bambi ensiko ye eyaliki eluzira yali omuki omukwati kati ekibuuzo kyange kikino abaali wano benadabako baali basukka mwaga asatu abaali bamukuuma neze emundu zaali mu buyinza bwe kwaba abaali bamukuuma tekuliiko n'omu ku 27 nze nyimirira ngamba nti awo nze nabuuka musanda kuba naliwo tebaali 27 bokka n'emundu tezaali 27 zokka kuba yagenda nejje ati kati bano bayinza okuba nga bo tebamwegattako bayinza okuba nga alina we yatuuka ye n'ababulako na bubuzi ayinza okuba yababulako bubuzi ye yali ateeseteese ekintu kye bwe kigenda tuyinza okgenda ne tujja ne tusibira wano nga wembeera nze nempita emmanju nempitamu ne mutaddamu kundabako naye weyabayo abo balina kuddayo mu saafiisi mu gye lyabwe kakati omujjaasi yenna senga bakoma eyo ne badda babakwata ne baba era bwe kiba abamu era bwekiba mubuuzibwa yes abasinga obungi tebalina genda na mukama waabwe ekirala kikino omanyi ogenda kukozesa tuuluyo z'emmundu olina 27 zokka zino oleka zaki nga ziriki ziri mu buyinza abo kakati ebyo ate ne bano beetaaga ate era nabo bali mu buyinza abo tolaba koni agwira bantu awamba bawambi abatalwanangako abatalina basirikale ne wano olina musirikale nkiraba kakati awo nze ki nenvaawo nga omu munnayu eyali alaba eyaliwo so olabanga bino bye batugamba 27 nze sibikkiriza ebyo nze sibikkiriza kakati sebe ekirala waliwo bwe twalya olwo pulezidenti agenze ebatandika muno okuwandiika abajja okgenda mu nsiko bawandiika obota amanya obote bw'amanya agamba kakati saagala bantu babeera basatu omusango taagala bakuŋŋaanye lwaki bwe mukuŋŋaana kakati emugenda kukola ki kuteesa ku buyeekera munnange ekintu nekikwatayo emuli ku gundi ludo nga babakwata ematatu ebabayoola emuli basatu ebabayoola naye amagezi tegaggwa mu bantu abantu abaliwaawo mukama abawa amagezi ago ewaliwo baali nga basolooza abantu ngajja ffe baatutuukako ne bagamba twagala tukuba omusajja ono nti eweetuli naye ekkubo liriwa ebatuganya okola ki kuŋŋaana ekkubo erigenda wa mu nsiko nga baagala oluwenda lwonna lwe bafuna kaakati omuntu toyinza kusiba amagezi ge gonna gamalayo
ne bagamba nti kakati okuwandiika butale the markets mwetuwandiikira yes kati oli nga alina kati ffe twali Ennajjanankumbi nga katale Kibuye mwebawandiikira toyinza kulaba muntu azze ku gundi mudaala ng'agula enogamba nti naakuŋŋaanye alina sente mu ngalo agenda agula kati nga musooka kuwa gundi nnyanya kati onagamba kakati bw'oba oyagala genda Ekibuye ti emukatale nti ewano bwe wati nti olaba oyo omukyala atunda ennyaanya paasi wadi emugambe nki enjagala faaji ye paasi wadi faaji ewali abeerawo enennamu password yo faaji olwo ogenda kwegatta kuba yeekera webale nnyo kyokka bw'obuuza faaji ng'oli muzeeyi amanyera oyagala nnyaanya bw'obuuza faaji ng'oli muvubuka mulenzi password eba eyiseemu lwaki teriyo emuvubuka agula faaji wa nnyaanya kwepanka kuba kungi nnyo kakati bw'ogamba faaji ogenda okulaba nga yakutunuulira bwati ng'amanya naawe ng'omutunuulira nga yasooka aguza ki ebana abalala bw'amala nga akuwa faaji egi nga gamba genda kwoli ow'ennyama kakati bw'ogenda n'ow'ennyama ng'okutte eyo ki faaji eyo gyakuwadde ne bw'oba togambye ewa nnyama ye ow'ennyama abaki ategedde nga muntu soomu akutwala ova wali ne bakuza wano ne bakuza wali paka erwogenda kati ago amagezi obo teyali tayinza gamanya n'okutuusa leero gavumenti ne bwegaana abantu abali batya ekikulu kimu abava mu buyinza mukole abantu kye baagala naye amagezi g'omuntu tegaggwayo wabiyingira bino oba gwe tewabiyingira kakati kubanga ndabira ddala awo omuvubuka nga saawa eyo ogamba nange kaneeyunga oba gwe gavumenti wali tonnalaba buzibu bwayo nali muvubuka nnyo nga tukola ebyo muvubuka nnyo wakati kati nja kuwa ekyokulabirako laba abavubuka abali mu nuupu olabe n'abazeeyi abali mu NRM bali abavubuka bagamba bano bakooye bwe kityo bwe kyali ku gundi Obote abazeeyi nga ki ebakooye n'Obote abavubuka nga ki ebagenda y'ensonga lwaki muzeeyi atya nnyo abavubuka wakimanyi bamuyamba ate atya nnyo siviliyani atya eriyo oluyimba luno olwayimbwanga mu nsiko saaliyo nze mu nsiko saagenda naye nga naparticipatinga nnyo kwegamba ninga eyali owa NRM naye nga ate nandibadde wa NRA kakati eriyo luno oluyimba nkulaga lwaki pulezidenti atya abavubuka kenyini ye eyayimba luno oluyimba mu nsiko nti iko kazi nzuri tuliyofanya na wananchi wenyewe tulimupiga adui tukamufukuza Uganda olutalo lwali wano tulimupiga Kawanda tulimupiga Kawanda B tulimupiga Kawanda C na kumufukuza kabisa Kawanda demo luyimbo iko kazi nzuri tuliyofanya na wananchi wenyewe tulimupiga adui tukamufukuza Uganda obitegezachi eliyo omulimu omulungi gwe twakola ne bannansi bennyini obuyambi tebwava obweru ejje lyali ly'abannansi kati ekyo pulezidenti bw'alabanga bannansi balwana ne bamuteekako saawa eno n'alaba bannansi beekyanga ajjamu okutya lwaki amanyi emiti emito gino
migumu emitima ate amaanyi ebabaki ebalina era kaakati awo abagundi bavubuka bakola omulimu munene nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.